The accused persons granted bail today should return to court together with the other accused persons on 23rd. Oluvannyuma lw'omulamuzi wa kkooti ya Nakawa Noah Sajjabi okukkiriza abantu musanvu abagambye okwenyingira mu kutta eyali omwogezi wa Poliisi Andrew Felix Kaweesi okweyimirirwa, bannamateeka be bagamba nti banaku bano bazemu ne bakwatibwa. Ahmed Senfuka, abantu abadde mu ngoye eza leeya bamukwatidde okumpi ne Sphere Motors e Nakawa. Munnamateeka w'abantu bano Geoffrey Tulyamusiima agamba nti ensonga ekwasiza abantu baabwe nakati tinategeerekeka naye nga ku musanvu abakiriziddwa okweyimirirwa beekakasaako babiri bokka okuba nga batuuse waabwe. Abantu abatategeerekesa batali mu uniform za poliisi weewaawo mu z'amagye weewaawo era ne mu prison bazze ne babakwata. Abamu badde batuuse n'okulinnya ku booda oba balinye ku booda, abamu badde balinye ku booda nga bagenda nga batandise okusimbula awo babakwatidde mu makkati awo. Bano abantu ababakwasi babadde n'emmundu. Tulyamusiima alabiddwa ku kkooti Nakawa ng'agabira abo abakkiriza okweyimirirwa buli omutwalo gw'ensimbi mulamba balinye booda badde eka oluvannyuma lw'okwekengera. Omulamuzi Bano omusanvu yakedde kubakkiriza kweyimirirwa kakalu ka kkooti era buli omu n'alagira okusula obukadde 50 nga si zaabuliwo, ate abeeyimiridde ne balagira okusula obukadde 5 naye nga nazo si zaabuliwo basobole okulanga abawabirwa bakoma mu kkooti buli lwe baba beetaagibwa. Abawabirwa bano nga bayita munnamateeka waabwe Ladislas Lwakafuzi Ssabbiiti ebedde basaba kkooti bateebwe oluvannyuma lw'okumala emyezi 6 kwa alimanda kyokka nga tebasindikiddwa mu kkooti enkulu kwewozaako. Lwakafuzi yategeeza nti ekyasaba abawabi wa gavumenti okusindika abantu 8 mu kkooti okutandika okwewozaako kw'abo 22 abavunaanibwa kyalaga nti talina bujulizi kw'abo abasigaddewo 14 ku misango gy'okutta eyali omwogezi wa Poliisi Andrew Felix Kaweesi, omuyambi we Kenneth Erawo ne dereeva we Godfrey Mambewa. Abantu omusanvu abasigaddewo basindikiddwa mu kkomera Luzira okutuuka nga 23 omwezi guno, engeri gye bali nti tebannamala bbanga lyetaagisa ku alimanda ery'ennaku 18.